Bobi Wine olugendo lw'e Masaka kondedde nnyo eri bannabyabufuzi abamuvuganya oba abali naye mulingi. Bobi Wine olugendo lw'e Masaka kondedde nnyo eri bannabyabufuzi abali naye mulingi. Kubanga kati ne bw'atagenda Laakayi oba Kabula eky'e Masaka kyamutunze nnyo. Wayolesezza omutindo mu mitindo, wayolesezza omutindo mu mitindo gy'emitindo. Kubanga mu 2021 mukulu Bobi Wine Kyagulanyi wano waliwo omukulembeze yagamba nti gwe neesimbyewo naye yalwala. Akawuka kali kamukenenya. Kyamuzannyo emabega. Kakati gwe nkwebaza nnyo wanafuyizza abantu besobola kwogerako ku mannya gaabwe kiyinza obanafuya ababadde basuubira nti ogenda kuvumirira mpuuga omwogereko buli kyoyagala. Neebaza nnyo omukulu mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebaza ennyambala gye yayambaddemu yabadde ya kitiibwa. Mwebaza okutuuka e Masaka. Olowooza lwaki yayambadde bw'atyo mu nnyambala eyo? Ekitundu kye yabadde agendamu kya Buganda n'ennyambala yaffe eyo egobererwa Buganda. Ekirala ekitundu kye yabadde agenzeemu ye kabaka w'ebyobufuzi. Mwebaza nnyo 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 okutuuka e Masaka abantu kye babadde basuubira kyalina okukola si kye yakoze. Abantu bangi mwami Mayanja nga sinagenda ku kibuuzo kyo. Lwaki neebaza nnyo nnyo Bobi Wine? Babadde basuubira nti agenda kugenda ku bannabyabufuzi abaava mu ngalo ze abavumirire, teyakikoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Ssaalongo Mukwaya. By the way Ssaalongo, waliwo omwami ali mu Amerika eyo bamuyita mwami Kamyuka Yozefu. Yalaba emboozi yo gye twasooka okukola wano eno, ano si gye twasooka gitusembeyo okukola eyo. N'akwagala nyina n'akwebaza n'agamba ajja kugerako naawe. Nasembe kugerako naye yazemu nankubirako ku makya ga leero ssaawa zibadde nga emu. Ne twogera n'aŋŋamba agala kugerako naawe era ssebo ngenda kukuwa ennamba eba tugenda kumukubira twogeremuko naye naye ssebo akusiima nnyo n'abalala bangi. Kwambazi muyugi kwe tuli gange nze Geoffrey Mayanja ssebo buuza kuba tulaba. Ssebo Mr. Mayanja nkwebaza okumpita wano ate ng'era ndi musanyufu n'ekyo ekiri mu ggwanga. Ate nkwebaza okugamba nti kampita omusajja ono omulabi w'ensonga atubuuliremu ensi nga bw'etambula. Neebaza abantu bonna abatuwuliriza abatwala obudde ne mutulaba ne muwuliriza bye twogera. Nsabira nnyo abo abatayise bulungi mu wiiki eno. Mukama Katonda tumusaba abayise bulungi mu wiiki ejja etandika enkya. Era neebaza ne Mukama Katonda okuwa abo bawadde ebirungi nti bongerere ddala. Namwe abali mu nnyiike mugenda kugivaamu ku lwa Mukama Katonda. Essebo. Amiina. Kale ensonga zeezo kakati twali wano ne tukuba tooki mu Masaka. Essebo. Era biwayogera byonna kumpi byabaddewo, ennyaniriza yonna, enteekateeka zonna nga bwe zaabadde wabikoonako. Masaka wamulabye oteka tutandikira awo nga bwe wamulabye. Soko mututemeretemeremukko nga bwe wamulabye Masaka jjo nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyingira n'okumubeeramu kutuusa lwe yamuvuddemu. Nga sinnaba kutandika ku ekyo neebaza nnyo omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency. Nagamba sijja muyita His Excellency nga tannaba kuva Masaka. Kati mulaba nti ye President. Kubanga nze ekinyusi kyange kyonna olw'okuba nzaalibwa mu Mukungwe nayagala nkyolesezaawo. Oli ajja kugaa nti omuyita His Excellency
lwaki nze ensonga nzirina zeezo. Neebaza nnyo omukulu mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwebaza ennyambala gye yayambaddemu yabadde ya kitiibwa. Mwebaza okutuuka e Masaka. Olowooza lwaki yayambadde bw'atyo mu nnyambala eyo? Ekitundu kyabadde agendamu kya Buganda n'ennyambala yaffe eyo egobererwa Buganda. Ekirala ekitundu kyabadde agenzeemu ye kabaka w'ebyobufuzi. Ekirala Buddu, kibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Buddu ye kabaka w'ebyobufuzi. Buddu ye kabaka w'ebyobufuzi. Bwe batogenze Buddu toyinza kumanya minzaaneyo. Mwebaza nnyo 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 okutuuka e Masaka abantu kye babadde basuubira kyalina okukola si kye yakoze. Abantu bangi mwami Mayanja nga sinagenda ku kibuuzo kyo. Lwaki neebaza nnyo nnyo Bobi Wine? Babadde basuubira nti agenda kugenda ku bannabyabufuzi abaava mu ngalo ze abavumirire, teyakikoze. Naye nze Bobi Wine sijja kwebaza nnyo, nja kwebaza abantu abaakuzaala ne bakuzaala n'empisa. Ku bye wakoze okuba n'empisa bye bino, wategedde ekitundu ky'olimu nga kyebuddu, ennyambalayo, watuuseeyo n'okozesa omutindo gwa Ali Gore eyali yeesimbyewo mu Amerika. Yagamba mu byobufuzi tewali mpalana yankomeredde era tewavumiridde mpuuga wadde Abedi Bwanika n'abakulembeze abalala bakuva mu ngalo. Wayolesezza omutindo mu mitindo. Wayolesezza omutindo mu mitindo gy'emitindo. Kubanga mu 2021 mukulu Bobi Wine Kyagulanyi wano waliwo omukulembeze yagamba nti gwe neesimbyewo naye yalwala. Akawuka kali kamukenenya. Kyamuzannyo emabega. Kakati gwe nkwebaza nnyo. Wanafuyizza abantu besobola kwogerako ku mannya gaabwe kiyinza obba nafuya ababadde basuubira nti ogenda kuvumirira mpuuga omwogereko buli kyoyagala. Wayolesezza omutindo ogw'okuba ng'oli Mukatuliki nga nte oli musajja Muganda. Va ku bano bawaalaala abagenda bagamba wagwanga gundi abo baba banafuye. Wayolesezza omutindo n'ababadde baavuma ku mpuuga n'abaavuma kwa Abedi Bwanika kyabanafuyizza ku 10 ne basigaza 4. Kubanga gwe tiwakikonyeka abantu kye babadde beesunga. Naye tukwebaza nnyo okuba nti wayolesezza omutindo gwe wakozesezza. Kijja kulwawo okulabika mu kampeyini zonna zino kye wakoze. Ngenze ku kibuuzo kyo. Yayolesezza omutindo. Yayolesezza omutindo. Ennyambala gye yabadde alaga yayolesezza. Gye nnyambala eya wano. Ate ne kiba kyakuyiga n'abantu abalala. Singa yagezezzaako okuvumirira abantu abaava mu ngalo ze bandigambye nti kasita baabo go bakuza. Bobi Wine alengerera wala galubindi ze zirengera walala akukankakomyawo. Kakati bamwaniriza wona buli we yabadde ayita nga bakuba emizira ng'asanga abantu bamulindiridde. Waliwo we yatuuse wabadde side wa bannange ng'abantu bamwaniriza n'emiti n'ebitooke abayaliridde wansi endagala ayiteko. Enyaniriza eyo ng'oggyeko kuba nti n'abantu bazze naye enyaniriza eyo ey'abantu okukwata emiti nga bamulindiridde, ey'abantu okukwata ebitooke, ey'okusimba ebitooke ebadde tennalabikako wantu walala wonna yose kulabikira Buddu. Ssebo nze neebaza nnyo abantu ba Buddu. Neebaza n'omugenyi yabadde akyaddeyo. Bw'okyaza omugenyi n'omuwa ekifi ky'enkoko okukirya n'ateebaza abatawoomeddwa. Neebaza eyagenza okukyala n'engeri gye yabeebazizzaamu. Nakugamba nti laale ya Bobi Wine tegenda kutandikira Masaka wokka. Bannamasaka era bannabuddu mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka bagenda kutandikira Mpigi. Si we batandikidde Nateete. Abantu bamwesunze Busega mpaka buli yabadde atuuka yabadde ayinawo abantu abamulindiridde. Yes. Twebaza abantu abalindiridde Bobi Wine. Twebaza abantu abakozesezza omutindo gw'okumuweesa ekitiibwa. Tewabaddewo okulwana kwonna nga kwe tulabye ewalala
tewabaddewo kasuka mayinja nga ge tulaba ewalala, tewabaddewo tiya gaasi nga gwe tulaba ewalala. Poliisi yagezezzaako okukuuma empisa wadde nga waliwo wamu we bakubidde abantu. Poliisi tiyagezezzaako okukuuma mpisa n'akamu kubanga bulijjo tezikuuma, wabula gye yabadde alaga weewa mwolese empisa embi. Mr. Poliisi tiyakuumye mpisa naye gye yabadde alaga yoweewa tene omusajja yawerekeddwako okuva Kampala mpaka bwe yamazeeko Mawokota mu Lwera. Weewali Mawokota, weewali ne Buddu. Mawokota ne Buddu basalaganyiza mu Lwera. Basalaganyiza mu Lwera era ekipande weekiri. Awo Kalungu n'atandika. Mawokota nga munene nnyo. Mawokota munene. Ate abantu b'e Buddu okulindiira Bobi Wine mu bungi bwe batyo. Tebaakoze kyamaanyi. Oyo mwana waabwe. Era yagambye enzaalibwa wano na wano. Kati bwe tuba tetumwaniriza bwe tutyo mu Buganda, mwagala twanirizaani? Bamuteekedde emisanvu mu kkubo, tujja kyogerako. Naye neebaza nnyo entambula gye yatambudde bw'ati ya Mpigi, Kalagala, najja n'atambula n'agwa wano wetugula Gonja, Sezibwa, Kibukuta, Nabusanke, awo n'abadde akwatiridde Namunsi Nasisi w'omuntu. Kakati kyayolesa obuwanguzi obwo nti oba ab'e Masaka mwe mulinze, naffe abali mu Mpigi tumulinze. Kampeyini gye yabaddeko yabadde egenda mu Buddu, yabadde yanjawulo mukko ku ndala zonna. Ekirala bwe yabadde atuuka yasanze road block nnyingi. Ekyo kiraga bulazimaanyi ge. Bwe yabadde agenda emisiziko gyonna gye yasanze kiraga bulazimaanyi ge. Mwami Mayanja tewaliwo omuntu asobola kuba nga buli w'olaga akuteekerawo ka road block nga kateekerawo bwereere. Wabaawo reason. Wabaawo ensonga. Kati ogenda nga bamuteegateega buli wamu, nsonga nnene. Kitegeeza nti ayerudde. Kitegeeza nti mpologoma gy'olina okkubira ewala nga tennakutuukako. Kakati waliwo ebizibu byogerwa because era byayogeddwako naawo Honorable Joel Ssenyonyi nti abakulu bano Mami Mpuuga n'abakulembeze abalala bonna boogambye abava mu ngalo za Robert Kyagulanyi Ssentamu President nti bazze bagamba ebbanga lyonna nti ffe twamuzimba oyo ffe twamukolera. Olwo ne bagamba nti NUP mu Masaka teriiyo era temugisuubirayo. Akabonero kano akalabisa olunaku olwajjo akeyongedde because bulijjo kadde kalabika naye ku luno akeyolese mu lwatu n'okusinga bulijjo nga bwe kibadde kibeera. Kalaga ki eri abo abadde bagamba nti NUP mu Masaka teriiyo? Ekizibu bano tebazimba Bobi Wine, bamusanga atandiseeko ng'ennyumba ewedde omusingi eri ku madirisa. Bagenda ewuwe nga empewo ebafuuwa nga bagenze kunonayo masannyalaze oba omuliro. Ate bwe baatuuka ewuwe abagenda omuzimba, bwe baatuuka ewuwe ye yabazimba. Bwe baatuuka ewuwe ate yabazimba. Ekyo nkimalidde ayo ne bwe songera. Mwami Mayanja najja ewuwo nga njagala kuzimba. Ne ntuuka ewuwo ng'oli w'amaanyi nnyo nga gw'oyinza okunzimba. Kati tebamuzimba. Tebamuzimba. Kati abagamba nti Bobi Wine mu Masaka talinayo maanyi, ffe abalengerera ewala mu by'obufuzi n'abatunuzi b'ensonga amaanyi abadde agayinayo. For example, emyaka 18 ku myaka 4 bonna abantu ba Bobi Wine. Bobi Wine okubeera n'amaanyi amangi mu Buganda tekyewuunyisa. Mubadde mwagala abeere nago kotido ng'ate waawano era bwe tutamwaniriza kiba kitegeeza tuli feriya.
olane President Museveni yageze isingiro naye yakubye Laale n'emenya emiti ate oyinza gandi Bobi Wine ali wano mu Buganda Laale yetemenya emiti ye yayamba ffe okujja okubeerawo notusomesa nti omuntu yenna omuvubuka asobola okuba nga nze Bobi Wine. Nebagamba Mwami Museveni asombamu abaana b'essomero bajjula ku Laale okwo. Anti President Museveni n'alaba baterawo mmoloka nti mujje ku Laale. President Museveni ayinza okuba nga okulya n'okunywa. President Museveni naye basomba balonda. Basomba balonda bate balonda. Ate banza kuba nga balonda. Oyinza kungana okwerekera Bobi Wine ejjinja. Era abagende wa Museveni baba bamwagala. Mwemanja bwe kiri. Oyina sente zomaze kusindika kusimuzi je wano. Obutambi bulijjo tubulaba obumumanyo bonsindikira. Nguli ambadde t-shirt ya yero kuliko ekifaananyi kya Mwami Museveni ng'agamba nti tuze we tuli wano batwaddeyo ebiri n'ekituufu tukimanyi tiki nga bambulera oba Bobi Wine. Anti waliwo n'abanuupa bagende wa Museveni okulaba obulabi nabo tubagaane. Waliwo n'abanuupa bagende wa Museveni okulaba obulabi. Bwe kiri waliwo n'aba-NRM abakyukidde Masaka Bobi Wine we yabadde. Nabagamba tuwa Kyagulanyi. Abantu bonna abakuŋŋaana si babo. Waliwo abanuupu abagenda ku Laale za Museveni nga buli wakuba Laale balina okugendawo naye nga bavuga mayiro 100. Lwaki? Munno bw'aba yeesimbyewo olina okumanya amaanyi ge n'ogaweeyinga naye asindika abantu ewe n'amanya amaanyi n'agaweeyinga. Bobi Wine yasinga ennyo okwagala okulaba President Museveni byayogedde mu byobufuzi. Olw'ensonga asobola obikyalenyinga n'aba tabikyalenyinze anasobola atya okufuna byayogera. Kakati President Museveni bw'aba alina abantu basomba saagala kyogera nti abasomba era sikimanyi oba abasomba naye bw'aba abasomba tubiraba bulijjo wano bya lwatu. Anti bya lwatu mbadde sinababiraba najjo twabadde ku mawulire g'Eni TV gyagenda okubeera ye wabadde wa ndoza embalala bw'adde kuba ali mu bitundu by'embalala eyo base kuba lukiko ggulu limu ne bagamba nti bannanga abanaagenda emmoloka zigenda kubeera wano ne wano byabadde ku Eni TV zigenda kubeera wano ne wano mujjo zirindirira zitutwale we tunaabeera. President wagenda okujja omuntu okuva mu mpigi n'awerekera Bobi Wine mpaka Kamukuuzi si kibi naye ng'omuntu oyo ye yeetambuza so tebamuteereddeewo nti tukuteereddewo katukupakire tukutwale. Anti obwo bwagazi mu nkyamu emuve engolokofu. Mama yanja lwaki oleeta obulipa mu pulogulaamu? Owayi mama yanja. President Museveni bw'abanga kituufu asomba abantu. Era baagazi ayagala. Era baagazi ayagala. Omwami yanja ako kategedde. Gwawuliriza ali eyo. Tobalaba bulijjo mwana ng'akutte muvugaako n'essimu. Ayambadde t-shirt ye n'alimu. Naye ng'agamba bannange batwaddeyo ekyebiri n'omuceere bagutuwadde. Naye ekituufu tukimanyi tuli wano. Kakati abaana b'essomero tebadde butambulanga wano. Abantu bangi nnyo. Bagenda nnyo ku Laale za President Museveni. Ne bavaayo ne bagamba wadde mbadde ku Laale eno nali ne kuya Bobi Wine Museveni byayogedde ne Bobi Wine byayogedde ngenze mu Nuupu. Waliwo ababeera ku Laale ya Bobi Wine ne bagamba Bobi Wine byayogedde ne President Museveni byayogedde ate nzize wa Museveni oba nzize wa Bobi Wine. For example Bobi Wine Laale gye yakoze Masaka obutavumirira mpuuga nga bano bonna abantu babadde bamuvumirira kyakyusizza abantu ku buli 100 abantu ba mpuuga 20 gagenze wa Bobi Wine. Ekyo kyokka mu byobufuzi mama yanja tewali mpaana yankomeredde buyinza Bobi Wine kye yakoze kyalaze nti asobola okuyenga omuluuluuza nga mpuuga olubuto lumuluma namugamba muganda nge nywako wone. Nolwekyo Bobi Wine kye yakoze kiraga bulazi nti waliwo obwa Sseruganda obw'emirundi 3 mbwogereko bwe butya omu Mukatuliki ate omulala muzzukulu wa Nsamba omulala muzzukulu wa Kayiira ate bonna baana bannambi. Ekyokusatu kinnemye okwogera kinnemye okwogera. Nebaza nnyo Bobi Wine yayogedde ekigambo ekigamba nti bajjajjaffe ab'emmengo batwagala naye ono yawulamu President Museveni. Ekyo yakyogedde era wetegeeza bulungi. Kiraga nti Bobi Wine yakimanyi bulungi nti bali bakadde beera bajjajjaabe. Bobi Wine kikwebaza nnyo kiraga era kisangulawo ebigambo by'abantu aboogera nga bataasomako era kisangulawo ebigambo by'abantu
abadde bagamba temugenda mu nkuuka kati abadde babyogere eddusu lyabwe terikyasiba bbaasa abadde bagenzaako nalabako omuntu omu ng'akyogera saagala mwogerako ng'agamba temugenda mu nkuuka n'afukamira n'okufukamira Bobi Wine kyokka kyeyayogedde Mwami Mayanja nti bali abantu bajjajjaffe batwagala wadde tetugenda ku leediyo waliwo abagaana ekyo kyasanguddewo ekigambo ky'abantu abagamba temugenda mu nkuuka Bobi Wine akimanyi nti muzzukulu wa Buganda kyotasobola kukyusa ennyambala ye era ayina kyeyayolese tinze ndi muzzukulu wa Buganda nina kwambala bwe nti bwe mba ngenda mu bantu bwe bati kakati kino bwe tugerageranya ebituze tutambula n'ebiza ebirabibwako n'ebyogerwa Mwami Mpuuga kimulekawa ne Abedi Bwanika okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde kubanga tulaba nti constituencies ebbiri wabadde Laale amaanyi gaabwe olukyalo lwa Bobi Wine ogenda e Masaka lwabadde lwabamanyi yayolesezza omutindo ogw'abamanyi ebyobufuzi yayolesezza omutindo ogw'obwa Sseruganda gye bali yayolesezza omutindo ogw'amawanga agaakula edda ensaba ye ey'akalulu n'atabavumirira misegi nnene eyayongeddeko Bobi Wine ebitundu kumpi 4 ku buli 100 kati nga tujjako ekyobutabavumirira n'okusinziira nga bwe twalabye obungi bw'abantu kubanga yabadde singa yabavumirira lyandibadde konde ddene kubanga constituencies ebbiri yazibaddemu kati bwe tulina omuwendo gw'abantu n'okuyaya n'okwabaddewo Mwami Mpuuga alinayo akalulu oba Abedi Bwanika Mwami Mpuuga tubadde tukiraba nnyo bulijjo nti talinayo kalulu ne kaakati tukiraba nti talinayo kalulu wadde Abedi Bwanika naye ogenda kwa Bobi Wine Masaka kwabazizza engulu kutya ebyobufuzi byatuta ebyo twabadde tusuubira si bye byabaddeyo yabadde ayolesa omutindo gw'okugamba nti mu byobufuzi tewaliyo mpalana yankomeredde kuba singa yakyogedde nako Mwami Mayanja kankubulye singa yakyogeddeko baddigaye nti ate abaana be yalera ate bakuba omusumaali Mpuuga tasobola kuwangula Masaka naye kyamuzizzaako engulu 20% bw'aba abadde ayina 40 oba ayina 30 yafunye 50 Bobi Wine obutavumirira Mpuuga yakola kino ate kyayongedde ku Bobi Wine obuwagizi kubanga singa yabavumiridde wabaddewo ekyokugamba nti kale oba ogamba nti nno tuli bakyamu naye twava mu ngalo zo okira Mwami Mayanja kati Mwami Mayanja emboozi muyogge ne bwe njogera ekikyamu bagamba emboozi muyogge mulaba kyekola leediyo ya Mayanja mulaba kyekola TV ya Mayanja mulaba kyekola wadde nga tebalinayo kalulu yaddeko ng'omubi omweru oba kiraba akalulu tebakayinayo Laale ya Bobi Wine yabadde mbi nnyo ku sayidi yaabwe Laale ya Bobi Wine yabadde mbi nnyo ku sayidi yaabwe yes era yabadde enkizo y'abantu abeesimbyewo e Masaka obbazza engulu nga banuupu nga babadde tebasuubira nti banadda engulu oba ntegerekese otegerekese bulungi abantu ba nuupu ababadde bali e Masaka nga balina essuubi ttono lyeyongedde nnyo naddala Bobi Wine kyeyakoze ng'atuuka e Lukaya kyeyakoze ng'ava Mpigi ng'atuuka e Lukaya kumpi byabadde kyekimu naye ate bwe yatuuse e Lukaya n'omulabi ne kimulema kyalaba olwa nasisi w'omuntu kyandibadde kyabulabe nnyo kye baali boogera nti ne bwagenda mu Masaka talina bawagizi ate bwe yatuuseyo ne beekubisaamu emirundi gyonna kubanga entambula gye yatambudde situjja kugaa nti abantu babadde 2,000 oba 3 tuyinza okugamba ekyobutabalika oba okiraba yagendeddeko emikisa mingi ne military n'abasirikale b'amagye abaamubaddeko nga baliraanye moroka ye tebalina mbeera yonna gye basituddewo okukola ey'akabenje eri abantu bwe tugeraageranya yonna gy'atambudde olaba wa wakyasinze okubeera n'abantu abangi Bobi Wine olugendo lw'e Masaka kondedde nnyo eri bannabyabufuzi abamuvuganya oba abali naye mulingi Bobi Wine olugendo lw'e Masaka kondedde nnyo eri bannabyabufuzi abali naye mulingi
kubanga kati ne bw'atagenda Laakayi oba Kabula ekyemasaka kyamutunze nnyo n'ekibadde kitasuubirwa. Ekintu kye yakoze kisobola okutwala emyaka 15 nga bakirowoozaako. Oba nsobola okutegereka ku ekyo? Eyo laala emu esobola okuwangaala emyaka 15. Kubanga n'ebitundu ebirala nga Arua, Nebbi, Busia n'ebitundu ebirala ne Busoga gye bamukubira tiyagaasi. Tonaba kyogerako ekya tiyagaasi. Naye kyasusse nnyo ku kyemasaka. Masaka kyankizo. Era ly'eryabadde effumu lyaffe evvannyuma akoze atya Masaka. Singa waabaddewo obunafu ku Bobi Wine Masaka kyandibadde kitukubye wala nnyo. Masaka Bobi Wine yayolesezza n'abantu be yeesimbye nawo nga kiraga bulazi nti empologoma eri ekibuye oyina gikubira wano nga tennakutuukako. Bobi Wine mpologoma gy'olina okukubira mu mayiro 20 nga tennaba kutuuka wooli n'abaana bo. Era abantu bano bonna abamukuba tiyagaasi ku sayidi ya gavumenti tobanenya. Tonenya gavumenti kumukuba tiyagaasi, omutigomya, okuba abawagizi be ku sayidi ya gavumenti eri mu buyinza tosobola ginenya. Ku lwaki? Bobi Wine mpologoma ekulembedde ng'emabega werokerwako enjovu. Kwabona omulumba mu nnyanja bajja kugamba nti eyo saaka oba lokodayiro. Lokodayiro abatakimanyi oba bavunule kwaffe nsinga kutegeera Luzungu. Krokodayiro ye gundi gonya ekkubirawo. Bobi Wine akkubirawo bwe mudda mu mazzi mu nnyanja akkubirawo. Kenagamba nti Bobi Wine nnyanja bwe mudda ku lukalu mpologoma ekkubirawo. Abeesimbe naye mulingi muyina mwegendereza nnyo mwambale engatto nga ziriko emisumaali. Bobi Wine akusanga mu kisaawe nakuba emisumaali n'akulekamu. Olaba entigomya gye bamutigomya eno gye yavudde eyiganga. Baakoze ekintu kibi nnyo n'abakubye omwana bakoze bubi n'abakubye tiyagaasi bakoze bubi. Ne ku sayidi ya gavumenti eyinza kukola ki ng'empologoma etumbudde? Oyabadde yagala tiyaga bye bamutulugunyiza babitulugunye mugisa muntu. Mu beesimbeyo bonna 8 gavumenti erina kukuba muntu omu empologoma ekulembedde era gayindikeeta nti nzija. Kyotajja kigaana kubanga mu kisaawe kati afuuse mmese. Agenda neetawula n'agenda ku ggoolo n'adda ku ggoolo neetawula n'agenda mu wingi n'akomawo n'eno. Oba kiraba afuuse empologoma ekuba mashariki ne magalibi. Obudde buno gavumenti okubanga walage kasukati ya gaasi security y'amaanyi neyongerako n'amagye gavumenti kusayidi yayo yentuufu. Muyinza kikwata obi n'ekyo ekituufu gwe omuntu alokayo oyina mukubira mu mita meka nga tannatuuka. Mu bufunze bwe tutunulira Busiya ne tutunulira Arua ne tutunulira Mbalala ne tutunulira Jinja yakubye Masaka nefukamira ku ttaka. Masaka yekyasinze bwonna. Masaka yekyasinze. Masaka yekyasinze yakubye Masaka nefukamira ku ttaka kubanga abantu bagaddewo amaduuka gaabwe. Nakugamba nti waliwo olugambo oluyitiŋŋana nti n'abalwadde baasabye baddokita nti mutusiibule nga 27 nga 28 tunaabe ku mubiri nga 29 tugenda kulaba mwana. Ab'e Masaka tebakyamuyita mwana bakyusizza. Lion. Bakyusizzamu. Lion of peace. Mpologoma y'emirembe. Empologoma ey'eddembe. Ey'eddembe. Ate era mpologoma yakumalawo bizibu. Nze kye nebaza Bobi Wine kiri kimu. Olunaku lw'eggulo yayolesezza omutindo. Ne bajjajjaabe mbeebaza bayolesezza omutindo. Niwabulawo ne poliisi kunasisi w'omuntu afulumya katiyagaasi. Naye n'abapoliisi bakitegedde nti ofulumyanga tiyagaasi ng'oli mu Busoga n'otafulumya tiyagaasi ng'oli Masaka mu Buddu. Ng'oli Buddu. Newe mubeera 100 abantu abambula engoye. Nalabyeko abavubuka abamu nga bagamba geza omukooneko wano kubinaayiisa
ng'oyambuka ekako kubanga bwe yavudde ku binaayiisa yatuuse we bayita ku kanisa ey'ekako n'atuuka ku bbowawoolo awo nanga abantu bakutte ebyo n'ebitundu byensoma ebyo n'ebitundu byenjogerako byonna nabiryamu emiyembe nga ndi muto n'atuuka we bayita kamandi n'agenda Mitemula bwe yavudde Mitemula nakkirira okuyingira ku luguudo we bayita ku luguudo e Bulayi n'okuyingira Bulayi Wakasonko nga si kyangu kumanya ani gwe baaniriza antaani ayanirizibwa yolesezza omutindo gwonna n'embyobufuzi yalesezza omutindo abantu kyebadde basuubira si yakoze nabyabufuzi nnyo. Tulabeko abakulembeze ku luno bonna baaweddeyo abaka ba paalamenti kitegeeza Masaka yabadde wankizo nnyo. Masaka abadde wankizo tulabeko abaka ba paalamenti bangi nnyo n'abatali ba mu Masaka bannabyabufuzi abatali ba mu Masaka bonna nga baweddeyo. Sisobola babuulya birungi byere naye bannabyabufuzi nga muli ba Nuupu abagobera Bobi Wine mugende mu constituency zammwe mubeereyo. For example muva mu constituency zammwe ne mutabeerayo ne boogera eby'obulima nga temusobola birimbulula. Mubeere mu constituency zammwe omuntu gwe muwerekera yafuuka mpologoma akalulu yakamaladda. Yakamaladda kati mubeere mu constituency zammwe muleme mugoberera nga mwagala kamera mubeere mu constituency zammwe kubanga eri waliyo ababali obubi ate nga temuliiyo. Empologoma gye mugoberera teyeetaaga kugobererwa. Obumyu bwonna budde ku gulawundi munoonye akalulu kubanga akalulu kano kali wakati w'abantu babiri kali wakati wa President Museveni ne Bobi Wine n'abalala 6 abasigaddeyo bali mukola mwe mugoberera ono akake yakamaladda bwe banaaba mulayiza kuwa president nti atenze ekyampanguza nali nkwerekedde Masaka nedda mwami kyampanguza kolwo nali nkwerekedde Masaka kati bali eyo bagaba mwenge muganda gwoli Masaka bagaba kino gwoli Arua nedda mubere ku gulawundi munoonye obululu musobole n'okufuna bye mwogera neba nakuba ekifaananyi ng'olina Bobi Wine tekijja kugaana kugwa wabula genda ku gulawundi onoonye akalulu olimbulule ebirimbo. Ababaka b'NRM muleme gobeera President Museveni nedda mwe mugende munoonye akalulu kubanga akalulu kano keeyerudde nga k'abantu aba babiri naye ak'e Masaka Mayanja katiisaamukko Bobi Wine katiisaamukko n'olwekyo ababaka mugende munoonye akalulu kubanga ababaka balina ekizibu oba nkyogereko ababaka mulina ekizibu kinene abatadde mu paalamenti mu myaka 5 mujja kuba mulinya boda boda oba obadde mubaka w'NRM oba wa Nuupu kasita todde mu paalamenti mu myaka egi ojja kuba olaga emiti gy'emmwanyi 400 n'okulinya boda n'okukwata ebintu byo n'olwekyo nalabako omubaka wa paalamenti nga bamusibira $45 million. Naye nga mubaka nte ng'era akyali mu paalamenti namulabako bambi kati yafa ebbanja liryamuleetera ekizibu naye nga mu ekyo ekiseera yali wa DP saagala gyogerako kantu kabi konna kyembadde nabidde okugamba nti n'aba DP twavuddeyo netwegatta ku Bobi Wine twavuddeyo netwegatta ku Bobi Wine nsobola okukola ebintu byonna gwawuliriza naye sobola kusuula DP kubanga abantu bonna abalinamu omulaka mu Uganda basooka kubeera ba DP Mayanja tosobola kisangulawo all people saagala kubamenya mannya saagala bamenya mannya naye abantu bonna boolaba abatumbudde abalaze indicator abantu ab'amaanyi bonna babeerako mu DP baaliko mu DP lwakuba abantu aba DP babeera bakoddo tebagaba ssente teri wa DP agaba ssente boogera bigambo byokka n'olwekyo nze Mayanja ku ekyo ekyogamba nti bangi bamuwerekedde beebale kubugiriza tubeebaza nnyo okubugiriza naye kampeyini esigaddeyo mugende ku gulawundi munoonye obululu ate era nake nalengedde nti Buddu yeyasiza okukwata bendera kubanga abantu abadde bana bendera mu Buddu babadde bayitirivu nnyo ku Laale okwawukana n'ebitundu ebirala ate nga kino kiza kikubirizibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bannange ku mulundi guno mukwate bendera ng'akabonero buli okwata bendera kikujjukiza nti
ensi kikuyamba okulowooza ku nsi yo n'okugirwanirira n'okubanga kyokola kyekituufu. So ku mulundi guno ndowooza Budde era yanywedde akendo mu abo abawulira omulange gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okukwata flag. Bobi Wine okwata flag abantu bangi tebamanyi kyekitegeeza. Aba atunda ggwanga lye. Era abantu abaliyo bonna abali mukola bali mu kutunda ggwanga lye mu bulungi nti bannaye eggwanga lyange ndyagala kyabaaliko. Era abaagikutte tubeebaza nnyo n'abawuliriza byayogera tubeebaza nnyo. Era Mwami Mayanja Bobi Wine omutindo gw'ebyobufuzi gwayolesa singa nabeera abantu abalala bagwolesa kijja kuba kirungi nnyo. Kijja kuba kirungi nnyo. Ate abantu abali mu constituency zammwe nga Bobi Wine yazze bakansala muveeyo mubalaga abantu. Waliwo kyenjagala okukyalennyinga Bobi Wine. Bw'oba ogenza awantu bakansala bayito balaga abantu kyankizo. Neza abalaga. Azabalaga. Eggulo yalaze. Baze Josa kyegendereza bulungi. Naye nalabye abaka ba parliament babalaze bameeya naye ngeza kola campaigns ez'enjawulo. Bakansala baze babalaga abaka ba parliament aba LC5 nabe bameeya n'abalala bonna. Abatuliza bonna I want challenge Mr. Bobi Wine. Mr. Bobi Wine said byabaka matasobola tulangira nawe tuwangula. Mwami Bobi Wine kisoboka nga bwe kyasoboka n'otuuka wooli. President Museveni tafunangako challenge yenkana yiyo bukyojja mu byobufuzi. Nkuwakanya kisoboka okulangirira tewali kitasoboka. Basobola kumula byabaka masobola kumulangirira. I want challenge Mr. Bobi Wine. Kubigambo mwami byabaka mabyayogera. Kubize bibeerawo ebituusiddwako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'azibikirwa musu wakati n'abeera nga tategeera era mulatayiza kunyana mulangirira. Katonda alina amaanyi gw'okirowooza nti byakama tasobola kulangirira. Wasobola okujjawo akazikiza katono n'akulangirira. N'akulangirira. Ani yali amanyi nti Tshisekedi asobola okubeera president? Abaagaya President Museveni nti President Museveni tasobola kubeera president wa ggwanga. 1971 President Museveni ng'alwana nga yabeera. Bobi Wine amuchallenge you osobola bwabaka masobola okulangira si afembayo kwa ne Kristo Katonda yamutwala. Why kisoboka woli nga watuukawo we wavanga wavaawo n'otuukawo woli. Mwami byabakama asooka okufulya Mwami Museveni tosobola kuziyiza bukulembeze nga bujja. Tosobola kuziyiza Bobi Wine ng'obukulembeze butuuse tosobola. Abantu bakimanyi fe nze emyaka gye nina 69 girabye ebintu bingi gavumenti zonna nzirabye neze nalaba sitegeera era wakiri naziraba neze nalaba nga sinategeera wakiri naziraba nategeera bulungi Amini ng'awamba saa kitegeera bulungi naye yankulembera nga ntegeera okuva 75 nali ntegeera nti Amini president era yajjako e Masaka ne tumulaba ng'akutta akaggo. Tewali kitasoboka ne ku Amini kyasoboka. Tewali kitasoboka ne ku President Museveni kyasoboka. Abantu bawakanya President Museveni tasobola. President wa Kenya wabali bamuyita Moi yatuka n'omugamba nti mwe musobola okuva mu nsiko n'obeera president. President Museveni n'amugamba kisobokera nkisoboka. Singa bukyakuma kyanga byabakama azibiridde ati nga Katonda atuusizza saagala kibeerewo naye singa Katonda agera n'agamba nti Bobi Wine kankugezese wagamba byabakama tasobola kulangira kati bakulangiridde si yaliwo bakulangiridde. Tewali kitasoboka omubuuziza nti byabakama ayinza okukyusa n'alangira Bobi Wine kisoboka oboga nti kisoboka nkuwa example jimpe gwe bagamba eyagenda bamunandika ng'ayambadde socks emyufu nga yakituli endala nga nzirugavu nga yabeera president kisoboka. Abazungu bafuŋŋana Ssekabaka Muteesa ne bamusiba n'omusiba ne bamutwala ebweru eyo era omuzungu omukoweni agamba essaawa zino oli mukwate yakomawo n'abeera kye yali alina okubeera. Bobi Wine waba wakubeera president wali kintu kyonna kisobola muziyiza. Byabakama ekigambo Bobi Wine kye wayogedde kisobokera ddala okukyuka nti tasobola tulangirira asobola nkuwa ensonga endala lwaki asobola. Abantu banyooma ku bubaka bwa Bobi Wine bwa parliament ng'ajja ne kisoboka ekyaddondo
Bobi Wine mu challenge za Uganda mu opposition yasoso genda bannamawulire abazungu mu Europe ne bamusaba interview. Ninayo omuntu nina omuntu omu nawe omumanyi waliwo utera okutuula yagamba wano by election ya Kawempe yena Lukoola n'agamba nti Museveni ayagala nnyo buli kifo kyonna akitwale era nga bulaba nti by elections because by elections zonna zonna zijja zibeerawo Museveni agenda nga bulyeddibwamu era nga beerawo obuvuyo n'okugira bwoti wena alimu nga bamulangiridde kati omuntu gwe twali naye n'agamba ndozobana bwe waliwo koolwo oba tewaliwo n'agamba nti okusema Museveni nga bw'ayagala constituency zonna zitwaliza by election ne Kawempe bajja gundi nalwo tagenda kuwangula nze namugamba n'Olukoola n'agenda kuwangula naga atasobola ne bw'anaaba wangudde tebajja mulangira bajja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga talinya Kawempe kubanga constituency bagyetaaga nnyo namugamba teekawo abiri ye n'atuuka n'okugamba nti nteekawo n'omukono gwange ne bagutema constituency eyo Museveni ate okugyeddiza naye yagaana anti ze example zembadde nkuwa mama yanje oyinza okuziyiza omusana okwaka tosobola kuziyiza Bobi Wine kubeera president tosobola kuzibuka ekintu ekisingayo obunafu mu nsi yonna obukulembeze bwe buba bukyuka n'ow'ekikongoliro ekikongoliro kikuba omuntu ekigo n'obukulembeze bwe buli kisoboka abantu tebaggwamu maanyi nti byabakama tasobola kulangirira Bobi Wine asobola nga bwe kyali kisobose ne baga nti Bobi Wine tajja kusobola kubeera mubaka wa parliament n'abeera nga bwe bagamba ebusoga tajja kufunayo wadde omubaka naye yabafuna nga bwe bagamba eyo mambuka tayinza kufunayo babaka tewali kitasoboka mwami Mayanja era abantu abeesunga ku ekyo byabakama tasobola byabakama asobola ye byabakama bamuteekawo okulaba nsonga bw'agaana oziraba Katonda asobola oziraba kubanga bonna abeesimbyewo omuntu abasinga amaanyi ali omu Katonda yekka tewali kirala abeesimbyewo bonna abasinga amaanyi ali omu Katonda singa obudde bukya ku makya Katonda nga yagadde n'agamba ku bakulembeze ababiri Bobi Wine ne President Museveni nze ndi Katonda ntutteko omu era Bobi Wine tabeera pardon abeera kubanga basazeewo nebaza kitange yampeerera nsobola okulaba ebiri ewala n'okubirowoozaako kaakati Mayanja example gyenkwadde ogirabye gw'okimanyi nti Mobutu Sese Seko yateekateeka nnyo omwana we nga yali musikira ekisaana ekituuka omwana wa Mobutu Sese Seko n'afa nga ne Mobutu Sese Seko akyaliwo yes gisoma yateekateeka nnyo omwana we okubeera president yes wabula ate ye omwana we n'afa yes nga ye akyaliwo Habyarimana yateekateeka nnyo mukazi we okubeera president n'ateekateeka nnyo n'abaana be ne byonna tewali kyasoboka. What am I doing? Which talking? Gwe byoteekateeka Katonda si byateekateeka kubanga ekizibu kye tulina ffe abantu abassa twagira mu kifaananyi kya Katonda era n'atuwaayo amagezi amatonotono era n'atusuuka ekisa n'agamba nja batta nga mbakendeeza naye tatubuulira na kino ekyobukulembeze wa Bobi Wine nga n'abufuna Katonda talina ngeri gyakikubuulira okirabira awo oba okiraba pulezidenti wa Kenya aliko kati abantu bangi baali tebasuubira nti asobola okubeera pulezidenti naye pulezidenti Ruto pulezidenti kati nanga nesuubira nti ajja kulya anti kati pulezidenti kati lwaki abantu bakiwakanya asobola kubanga kati President Museveni nga taliiwo ani gwolaba asobola okubeera pulezidenti wa Uganda ekyo ekibuuzo kikyo Bobi Wine kati atatula kibagamba nti tebasobola mulangirira kisoboka kubanga example kanjikuwe Tito Okello Lutwa ne Basilio Okello bakwata gavumenti kino mukinoonyerezeeko abasomi b'ebitabo ne batulabayo ne bagamba tukute gavumenti naye ani anaabeera pulezidenti era omu kubo yakulembera Uganda essaawa 47 nga bakyateesa ani ababeera pulezidenti paka basalawo kufa ababiri omu kabeere pulezidenti Tito Okello Lutwa beera pulezidenti
kubanga bakwata ekintu nga balina busungu naye ekiseera kyatuuka ne babeera naye ekisuubizo kyonna kyali kya David Oyito Ojooko nga yasobola okubeera president naye teyabeera kaati Mwami Mayanja nze awo sikiriza n'ekyo sikiriza nakyo. Kale kakati waliwo ne tuwandika ekyazze nga kigamba nti nno venue president wa venue oba ekifo President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde agenda okubeera e Luweero ku Lwokubiri lwa wiiki eno gye tutandise bamugaanyeewo ab'ekigo kya Kasaala Catholic Church Luweero. Ab'ekigo ky'Abakatuliki oba ky'Abakristaayo? Ky'Abakatuliki Catholic Church Luweero. Olwokuba ni Mukatuliki kankomaawo naye bandimulese n'abeerawo. Kyogamba bazeemu olubege. Kyogamba bazeemu olubege. Kyogamba bazeemu olubege. Kati nno abagaanyi okukola ekyo kandeeta example ne sijoga Abakatuliki bannange abo mu 1980 President Museveni yali ava Mbalala n'ayita e Bulunga ne bamukasukira amayinja n'agenda ewaabwe e Kasongi ne bamukasukira ennyaanya n'agenda awalala ne bagenda nga bamuvumirira era Obote n'agamba temukkiriza nakuba wano laale saagala ajje mu paalamenti kubanga bw'anajja ajja tusumbuwanya. Ekyokubiri waakiri bwe muba temuwadde wa UPC muwe Sam Kuteesa owa DP. Wayita ekiseera kitono President Museveni n'afuuka ow'omugaso mu ggwanga ne wayita emyaka 5 President Museveni n'abeera president. Tosobola kuziyiza mazzi kulukuta. Tosobola. Ab'ekigo temusobola kuziyiza nkuba kutonnya ng'ebadde ya kutonnya. Bobi Wine yakeera ku makya ng'abikkiddwako akasubi ka Mukama. Nakugamba nti Bobi Wine ne byakola tabimanyi naye ali mu mwoyo wa Mukama. Kristo bwe yali atambula abantu baagala omusuula mu luwonko. Era okiraba muteekeko vidiyo ye abantu baagala omusuula mu luwonko. Ne wabaawo omukyala agamba mumulanga bwereere. Kati oba ab'ekigo mugaanyi wajja kuvaayo ogu agambe nti muwadde ekisaawe kolera wano. Abantu bawakanya Kristo naye nakati tukyamwogerako. Ng'okimanyi nti Bobi Wine ligase gy'akoze tugenda mwogerako kumpi emyaka 5. Ng'ayogerwako. Oba oyagala oba toyagala. President Museveni abantu bamuziyiza nnyo okuba nti asobola okufuga. Ne bwe yatuuka wano baabuuza waliwo abaabuuza nti oyo asobola okulembera eggwanga akulembedde emyaka aga mumuwe ekisaawe akubeewo laaleyo e Luweero. Gwe Mwagaye yakulembedde emyaka aga ate ebyobufuzi bya President Museveni birimu tekiniko mungi. N'olwekyo Bobi Wine bamuleke. Bamuleke kubanga nakugambako nti Bobi Wine waliwo byakola nga tabyagala era nga naye tamanyi nti abikola. Waliwo omuwagizi ayogedde kantu ako naye alabiraawo nga byonna biyiseemu n'abamunyooma ne bamuyita Kadingo baasigala dde mabega balimbaala bajja Kampala yaali Jjinja. Ebyo byakulabirako bali bakaniya ssente nti ante gundi ababe tebajja kuyimba gundi bamugyeko akazindaalo baasigalira dda. N'olwekyo Mr. Mayanja nkubiriza abantu bonna nga weekika mu kkubo lya Bobi Wine. Teweekika mu kkubo lya Bobi Wine, weekika mu kkubo lya Uganda yonna kubanga Bobi Wine tagenda kubeera mukulembeze wa kitundu kimu. Agenda kubeera mukulembeze wa ggwanga lyonna. Ate si wa ggwanga Uganda yonna, wa nsi yonna. Front page mu Europe ziri mu mukuba anytime. Abakatuliki ne bagaana. Nakirabye awo naye oluusi kibeera mu pressure kuva mu babyakwerinda naye bensonga gye bawadde bo bagamba nti waliwo eddwaliro awo eririraanyeewo kati bagamba nti balina amataka mangi Abakatuliki bamuwa ekifo ekirala. Musambu beetaaga kubanga kati obeera eddwaliro beeramu abalwadde beetaaga kubakuuma obulungi biki bye bawadde ebyo. N'abalala banaagendawo tebaabawe. Kibuuzo kikyo. Totya olw'okuba oli Mukatuliki.
totya n'abala banagera tebaba Mwami Mayanja akagambo k'okumumaawo nkongereko ssebo nabagamba nti omusajja omuzibu ennyo mu byobufuzi bwa Uganda ate ng'ali tekiniko nnyo mu byobufuzi President Museveni President Museveni ayinza okubeera embaala nakubira mu Kampala ayinza okubeera e Kampala nakubira e Bushenyi yensonga lwaki bamuganye kisaawe nakonjogedde Kabulimba kyogamba mu kalulu kyayinza okugamba Bobi Wine tojja mu kisaawe kino President Museveni technique akozesa tekiniko mungi nnyo mu byobufuzi mwe mulowooza nti yeebasa ali ku kalukireeta kubanga n'ejjo bamulabye nga ali isingiro ng'agamba kalukireeta yange etambudde bulungi Mamanja bati bagala kiwulira n'ekyo ekituufu golowooza ayinza okugenda ayi ne bamugana nga mwana mu katuliki ate mwana wa wano kyoga President Museveni wanaaba ayagala kubawo laleeta agikubewo abalwadde banaaba bavuddewo abaleebi by'omwoyo banaaba bavuddewo kakati yoyo Museveni abantu abali eyo kati nga mwami Bobi Wine bw'oba oli mu kisaawe ky'omupiira mulimu aba bali abalala nabo tubabala naye si nnyo bw'oba oli mu kisaawe ne President Museveni nga muzannya omupiira engato za President Museveni zirina amaggwa mangi naye zigattako n'emisumaali olina okgenda mulingi naye ng'okimanyi nti omusajja gwennumbye w'amaanyi era nze neeyongera w'amaanyi mu ki ate amaanyi gabeera mu bintu bingi alina kalukireeta mu byobufuzi era nze ntya nnyo Bobi Wine omuntu mwami Mayanja yeegeza mu ngato za President Museveni aba w'amaanyi nnyo nagamba ngeze kwenganga Museveni nesimbewo banonde abeera w'amaanyi nnyo Bobi Wine musajja w'amaanyi yakyasinza okukola ebyafaayo boyagala mbimenye yakyasinza omugjamu omwasi yakyasinza okuyamba abayimbi bavuge ku motoka ennungi bo bazivuze kubanga buli lwe bagenda ne bayimba bafuna ssente buli lwe bagenda ne bayimba bafuna ssente nziraaliza mwami Museveni kubanga waliwo n'abayimbi abaali batamanyi kwogera naye boogera waliwo n'abayimbi abaali batasuubira kuvuga ku motoka ya miliyoni 5 naye bazivuga waliwo n'abayimbi Bobi Wine bakoledde Sympathy ng'asula mu nnyumba ya kalina naye ng'oluusi tekyandisobose naye lwakuba Bobi Wine yagenda mu byobufuzi ako nako nnimbye kati bwe gubeera mu yembe Bobi Wine tiyanyeenya Bobi Wine omugaana ogenda mu kisaawe wali bamaze biseera sebagala miryango ako kamaleeyo sebagala nebeeragabira emyagaanyo mwami Mayanja tosobola kusibira mukisa gwa muntu osobola okubuzaabuza ne guyita enkoto ne gumutuukako mwami Mayanja abona bonna abawoza Bobi Wine bamala biseera byabwe olinayo akalala tumaliriza tweyanziza nnyo tweyanzeege mwami Mukwaya akanyomero ka bulijjo akabulijjo nibudinga butuseeko naye bwe tunaba tukomyewo tujja kubaako ne bwe tukwata ssebo twebaza nnyo mmwe mwenna abawuliza bitwogera nebaza abantu nebasanzaawo ku joinance mbebaza nnyo nina gwe nasanzeewo nampaayo omutwalo olw'emboozi mu yugi amina naŋŋamba nti omulabi w'ensonga kankweyo omutwalo naye omulala alina kye yansasulidde ne mugamba anja kujja nkikozesa oluvannyuma n'omulala nangulirayo awo amazzi ga 15 naŋŋamba genda onyweko okaddiye nnyo abavubuka kutumira tigenda onyweko okaddiye nnyo abavubuka bwenna abaliyo nga sina bakutumira ku nsi kuno oli bwakubuuza nti kiki kyosinga okutya omuddagamu nti singa kutya kubeera mukadde nga mwavu omukadde nga mwavu awunya bubi tewali amwagala abavubuka abaliyo mukole nnyo oleme okukaddiwa ng'abantu batya okukwata mu ngalo waliwo abantu be bawa engalo n'omugamba munnaye nsanyusa okulaba naatyo zikwatamu ng'akimanyi nti oyo omukadde oyo omulaba oyo ti akusonzaamu kibatu bw'ati ate okukozesa olugalo olujja kujooga naga nti oyo omulaba nti
tumuddeko wano ebbali Mwami Mayanja omuntu yenna muve ku bye mukola byonna muyiye obukadde butambula butya omukadde twali muntu amwagala ku nsi abantu bamwenyinyala nina mukwano gwange omu yaŋŋamba nti Mwami Okwayo yina emyaka emeka kati nenjimbulya nti 69 n'agamba mbadde njagala kufumbira omusajja mukadde naye gwe osusseemu mbadde njagala kufumbira mukadde ofumbira omusajja mukulu akuze naye gwe osusse ne mugaa nti nze wendina nga nti gwe osusseemuko teri kibi nga nga muntu mukadde Mwami Mayanja abantu bakwennyala n'okwenyinyala ogenda mu woteeri n'otuula awantu abawala abato ne bavaawo naye omuntu omukadde anyuma omumanyi nga buli otambula obamu n'emitwalo 10 yes abantu bakwekesa tumireko taata tumirako nnyo omwami Matiya Mulumba akolya ku Angel atunda bugatto bw'abaana abuja mawanga ga Europe wamu ne China ne Dubai Angel Plaza bamuyita mwami Matiya Mulumba musuubuzi mututumu faawo abantu bonna abaagala ebintu ebirungi babijja wuwe ayina nnyo engato z'abaana nnyingi okuva ku ngato ya size 18 paka ku 42 abaana abasoma n'abakola ebirala ndowooza nangidde mu pulogulaamu tumira nnyo Jjajja Naabi ntumira nnyo Patricia Nambatya oli wonna ne Juliana Angelina Tutankome Kayiira oli wonna kutumirako nnyo ne Mwami Mukwaya Joseph Mbalire salamu alaikum Senga Galita yaŋŋamba nti mu bizibu by'olimu nja kuyimirirawo ekiva mu maaso kikube nze n'ekiva emabega kikube emikono gyange nampambaatira Misa Mayanja nkusabira Katonda akuwa obugagga sinze musaba nensabira Katonda akuwa obugagga amina ssebo obeere musanyufu mu by'oyagala okusanyuka webale tuyita wano kale toyanzeege nze Geoffrey Mayanja katukulekere wano tukwagaliza kaseera kalungi weeraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.